Bulwadde wano ng'omuluka obubbi bw'emmwanyi buli waggulu nnyo ate obubbi bwa wano bulimu ettemu kuba ne wiiki ng'emu emabega twakwata omubbi w'emmwanyi tumuteeka ku pikipiki omutwala ku poliisi era yalaba emmotoka eyali ejja n'alwanyisa abavuga pikipiki bayagala obbakuba mu mmotoka so omuvuzi wa piki n'alwana nnyo okula nti ava mu mmotoka era baagwa mu koolaasi oyo bagwa mu koolaasi era tubalina kati bali mu ddwaliro abasekurite baffe ku byalo ba defense twafuna obuzibu wano obubbi bw'emmwanyi buli waggulu nnyo era tusaba gavumenti bwebaako ekikolwa kyeyinza okuteekawo ku bya sekurite y'obubbi bw'emmwanyi tuyambe embeera mbi yo kiri wala nnyo ku bubbi bw'emmwanyi ntono sibaddeewo nange nkyabuuza bubuuza okumanya kiki ekibaddewo kuba mbadde ngenzeeko mu tawuni komyewo nga babiri ngamba ate nammwe wemusinkanye Manya Zebalamaze Daniel Chairman Erositu Lwada Paris ettemu lyatutuuseeko wano omutuuze waffe Lukenge Fred abadde ennaku zino zonna akuuma emmwanyi ze olw'ababbi abali mu kitundu abangi ababba emmwanyi naye ekiro ekyakeesezza eggulo ekiro ekyakeesezza ebbalaza bantuuseeko sawa 5 ne baŋŋamba nti bamunoonya tebamulaba twagenza okutuuka mu nnimiro twasanzeeyo ngatto ze twagenza okunoonyaako awo ne tusanga walabika nti we yalwanidde n'abatemu be yasisinkanye mu mmwanyi ze tulaba ensiitaano nnene nnyo we balwanidde ne tugoba ekisinde kyebalabika nti kye batambuliddemu naye twagenza okulaba nga balabika bamusse kuba twasanzeewo n'ekimu ku bukondo bw'empale n'amapeesa
tugoba ekyo kintu kye balabika nti kye bamukululiddemu nga bamutwala omusuula mu ddaamu. Ddaamu yabadde kumpi n'omusiri gw'emmwanyi awo. Wabaddewo n'omusiri gwa kasooli mwe baakoledde olutalo olwo nga bakola ekikolwa eky'okumutta. Bamuwaludde, naffe twagobye ekisinde ekyo ne kitutuusa ku ddaamu. Tukuba essimu ku poliisi ne tuyita abataka ne bajja ne bayingira mu mazzi. Bayingidde mu mazzi essaawa nga 5 okutandika okunoonya mayiti. Naye twagizudde essaawa 9 ng'abatemu baagisudde mu mazzi bamaze okumutta. N'ekyalo ky'okulima ntandike erinnya Kasonko Gerald Chairperson wa Bulwadda West nga ntuusa ennaku yange n'okunyolwa olw'ettemu eryagudde mu kitundu kyange. Kyannaku omuntu waffe yatemuddwa, abantu abatannamanyika ne bamusuula mu kifo mu ngeri ey'okumukweka. Tuvumirira ebikolwa ebiringa ebyo mu kitundu muno. Ne tusaba bannaffe aba security naddala ofiisi ya Saidi okwongerako ku kunoonyereza okuva ku kye baakoze, tusobole okufuna abantu abatuufu abaakoze ekyo. Kyamusamu tetunnafuna gwe tuteebereza nti ye gundi. Tubadde tetunnamalayo okuziika nga poliisi emaze okukola ebyayo. Mu mbeera ekitundu we tuyimiridde tubadde tetulina nnyo mbeera ya bumenyi bw'amateeka mu kitundu muno, wabula tulina akafo akoogerwako ku Madroad ekkuba eridda e Mataka awateegerwa abantu buli lwa mukaaga olw'akatale k'e Bulwadda ne batuusibwako ebisago nakati abamu bakyali mu ddwaliro. Awo tugezaako okukola lipooti mu b'obuyinza, tubadde tetunnafunawo naye akolebwawo akwatwako oba avunaanwa mu nsonga eyo. So mu kitundu muno tubadde tulina obubbi bw'emmwanyi bwe zibeeredde nga nnyingi, naye tugezaako okulwana ku bazisuubula, abasuubula ento ezitalina mutindo, nga tubateeka mu mbuga z'amateeka okugezaako okukomya obubbi bw'emmwanyi, kubanga abasuubuzi b'emmwanyi embisi be bawagira abazibba ku misiri. So n'embeera eyo tusaba ne gavumenti etukwasizeeko bwe tuba tukutte ku mubbi w'emmwanyi, sitwalyagadde twalira amateeka mu ngalo, naye batuyambe bwe tubateekayo babatwaliko mu mbuga z'amateeka abantu bawummulemu. Basagudde amazzi ago balubbira okuva essaawa ndowooza nga 3 mpaka essaawa 7 mpaka wanoonyeza omufu oyo ne basanga bamusonsese wansi mu mazzi ne bamusibira wansi ku kitoogo ne bamusibirako ne bulooka. Abantu bamulaba ssaawa zaadde nga 6 n'eddakiika eziyiseemu abatuuze bamulabidde. Poliisi yakoze omulimu gwayo yo n'egenda ne batukuwa olukusa omujjayo n'omuteeka mu makaage wano we mulaba era we mutuuse olwaleero. Abantu batandikidde emirimu gyabwe egyo, naye tusaba gavumenti etuyambe olw'ettemu erisusse, ate obubbi bw'emmwanyi bususse, naye tetulina buyambi bwonna. Olwaleero ono bamusse, naye singa omuntu yenna asanga omubbi mu nnimiro n'amutta ate naye bamusiba. So omubbi wamukwata bw'agenda mu kkomera yakusooka ewaka. Kati embeera efaanaganako bwetyo bannayo tusobedde. Gavumenti esobola tuyamba, waliwo abantu abalina obusobozi nga basobola okupangisa omusirikale akuuma ennimiro. Singa abawo obusobozi obwa ssente ensaamusaamu ez'omutemwa zitumanyi ndi bumpaayo ssente bwe ziti nsobola okukuumibwako. So bateekewo ne security esula ng'etambula ng'ekuuma ebintu by'abantu nga gavumenti. Ekyo tujja kyeyanza nnyo bannange. Twasuze wano omuntu yafudde, ate olwaleero essaawa zibadde ziweranga 5 ez'okumakya, ate muganda w'omugenzi eyazze okusuza ate naye n'afa. Yembeera ono kasaawa zino waliwo emirambo 2 egy'ennyumba egy'olujja olumu, era bali mu nteekateeka okutwala mayiti eyo mu makaage Mabuyye Bukandula basobole ate okukola enteekateeka okumuziika, naye ono waakuziikibwa olwaleero essaawa 10 ez'olweggulo. Erinnya Gwaya Kambaza Richard Kansala. Sewusanso bala mwe bali kujja olw'embeera yonna eri wano. Naffe tuli eno mu kiyongobero ekyenjawulo
era tulina ennaku nnyingi nnyo olw'okuviirwako omuntu waffe kubanga buli bantu bonna bafunye amawulire g'okufa kw'omuntu ono eyaba talina musango gwonna kyokka yadde asuubirwa nti nno yabadde alambula bulambuzi bintu bye naye nga tewabadde ensonga yanjawulo yonna tukyanoonyereza yavudde atya ewaka kwabudde twabadde bwakuuma nnimiro ayinza okuba nga yadde agenze kulambula bulambuziko katono ng'omuntu alukako mu nnimiro ye naye ekyamazima omukyala tuwadde amawulire nti obudde bwakedde ku makya nga batakomyewo n'ategeeza ku bantu bagenze okutuuka eri ennimiro eyo badde musuubira okuba nti gye yalaze balabye engatto bwe banoonye bagenze okuba ku kisinde ku sayidi ya muliraanwa we awali kasooli omusiri gwa kasooli eyo gye basanze ensiitaano ey'amaanyi ne bamanya nti nno waddewo ensira kwaddewo n'obukondo bw'empale ne bamanya nti omuntu nekyamazima yafudde natuka okuwanjala erinnya Kayizi Jimmy Secretary Bulwadda West tufu tulina okunyolwa kwa maanyi lwamu nituuze munnaffe yatuvudde ku maaso omugenzi ono Lukenge Frederick abadde talina lutalo lwonna nti oba lwa bibanja oba lwaki ne tuvumirira ettemu eryo eryaguddewo lunaku lw'eggulo era tulina enjege ku kitundu kyaffe ekya Bulwadda West kuba omutuuze ono tabadde na buzibu bwonna nti alina lutalo lwonna na muntu naye tusaba abakuuma ddembe abavunaanyizibwa ku byobwambega batuyambeko okunoonyereza ekyasse omugenzi ono. Sasa genda nayo nekola ki negwawo gamba ati ono afudde naye nga ekyo yasuza ayogera bannange temuleeta wano nsasage muleke tuziike muganda waffe bulungi muleke tumuziike bulungi ye tubadde tulu ate batugamba nti afiidde mukatebe kale nakyo tukivumirire kikitukubye kale nakyo entiisa olw'okubanga nekati emitima gikinyiise tetumanyi kiddako kyekiddako kyekiddako okukutemwa kukuttako n'omuntu ayafudde tumanyi bakomawo kunonaani manya gange ekimba Jeffrey ava ku kyalo Katetekba era nga ndi munywanyi gwa kyalo kino oba tawuni eno Bulwadda tufunye ekyekango olunaku lw'eggulo olw'omutuuze w'e Bulwadda era gwe tubadde tumanyi Mwami Lukenge yafudde mu lunaku olwo olunaku lw'eggulo nga bamusse mu ntiisa ey'ekitalo ennyo eyakanze abatuuze ffenna ku lw'abantu abamukozeeko ekikolwa ng'ekyo eky'obutu musajja bamukuze bamusudde mu mazzi ne bamusibira ku kitoogo ng'alinga eyazizza omusango ate nga n'omubbi aba n'eddembe obutamuddamu kale naffe kyatukanze nnyo naye nga ebyo byonna byonna nkubiriza waggulu tugenda wulira ate n'omutuuze omulala era yafudde ku mutalo omulala kuba kunyolwa kwa munnaffe naye n'atufiirako mu katebe abadde nga awumuddemu ne bagamba yuno atazuukuka abadde ki bageza okujja omukwatakwatakako naye yafiiridde era naye natwalibwa naye nga tusaba gavumenti ensonga ng'eno egikwasengako maanyi naye nga tusaba abavubuka tetukola ne twagala ebyobwerere ne twagala sente z'amangu kuba sesuubira nti ono omuntu yatiddwa nti bantu bakulu bamukadde amukwata ffe bwekiba kyetaaga kufuna amanya agange bampitako ekinawo iridde kiziba olwo abadde mukwano gwaffe ate nga muganda bwamanyinaffe kati weewunge tuwulidde nnyo entiisa ey'okutta omuntu bwe bati ebyamazima tukivumirira tuvumirira ekintu ekifaanaganako bwe kiti okutta omuntu n'entiisa bwekyo okugenda ate bamusube ne mu mazzi gavumenti etuyambe ku bantu abafaanaganako bwe bati twetaaga gavumenti kutuyamba twetaaga bwenkanya ebyamazima twagala bwenkanya bwamanyinaffe ate
iri ku kitundu oluguudo wabajja atuggyeko bano abatemu abazzemu abatuuka otuga abantu ne batuuka obasuula mu mazzi ne babasibako amayinja ne batta abantu abatalina musango abatavuma muntu n'olabira ddala ng'ekintu ekyo kiragire ddala nti oba twayingirwa batujju ekyo nakyo tukimanye oba bantu bamuno ate abantu abakola ebyamuno batuuze baana baabataka muno be baleese obuzibu bwe bajja bote nga bagamba abantu tebajja bawugerako naye nedda ebbwadde negambwako nnyiniryo abantu bajje babalonkome ate babatwale babatuggyeko Robert muzale wano Katete mulwadde wano kakati tulina enkyuko ennyingi nnyo eyomutuuze munnaffe eyatufuddeko nfa etiisa era etategeerekeka era nga toyinako oyinza tukiga abantu oboyinawako kati netubeera nga mutuufu tugamba bwe tuti eyo abantu muno oba mulimu abatemu batuyambe buyambi bajje babanonemu oba babafefete nga muzeeyi bwatera okukola owabeera mundu wana aginona ne wana ababbi batulemeddeko abatemu batulemeddeko kati nga bukodye bwakozesa nga anona emundu ng'agiwulidde nti kiralo ekyakojja wange kojja Lukenje bamusse mu nzita ey'obukambwe ennyo etetegeerekeka abatujju gye bavudde naye era tusaba Katonda eyakikoze Katonda abeeko kyamukolera ye abeeko byamukolera naye enzita yabadde ya bukambwe ennyo era n'omugenzi afudde omulala kati ye wakuziikibwa mu kitundu kyawali kati emirambo ebiri biri bulwadda wano Gomba embeera ogirabye obubaka bumulinze Abana